Mariam n'abalangira w'emyaka 28 ne muwala we Edith Nabwangu ow'emyaka 11 tebasobodde kukeesa lwaleero. Bano we bagendedde okwebaka balese basuzizza ebijanjalo ku sigiri bugenda okuca nga basiika busiisi. Banyu lyabayitiridde bageze ne batandika okufumba ebijanjalo mu nju mwe basola ate nga mwe bafumbira. Bwe beebase oxygen ndoza naggwamu olw'omukka guno okuva mu bijanjalo okubeera nga bugenza okukyana abalangira ne muwala we Nabwangu nga zembuya gezikaza engoye. Kigambibwa nti bano bandibanga bafudde ekiziriro ekyavudde ku sigiri yabadde efumba ebijanjalo kubanga n'enju kwe badde basula tekubaddeeko bumooli. Kyannumye nnyo okusanga nga muto wange ng'afiiridde mu nnyumba n'omwana wange kyannumye nnyo naye tugenza okukyetegereza kuba poliisi yazze neekeberawo nga bagamba yafudde ekiziriro. Wabula twakkiriza kubanga poliisi yazze nekola okunoonyereza ne basanga nga babuliddwa oxygen mu kussa kugamba naffe tukkiriza kubanga kyekyabaddewo n'ekitalo nnyo ddala okufiirwa Miriam ne muwala waffe. Poliisi mu kitundu ekakasizza okufa kwa bano era nebaaka amagezi geewa abatuuze. Njagala kubiriza abantu mukomye okufumbira mu nnyumba naddala ng'ennyumba terina kamooli. Ate omuntu yenna bw'oba oyagala kuzimba ennyumba yo ennyumba giteekemu akamooli esobole okufulumya empewo. Oluvannyuma ab'eŋŋanda z'abagenzi bakkiriziddwa okuziika abantu baabwe.